نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة اللهم لك أسلمنا وبك آمنا عليك توكلنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة يعدل جميع الصلوات أهل محبتك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه سلاما يعدل سلامهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abatula mwenna abebitibwa mwenna abali eyo tubebaza okubeera nti mubeerako nnyo okubeera nti tujja wano sinti ekituleeta wano nti tuli bamanyi nnyo oba tulina kye tubasinga ekyamaanyi ennyo wabula tuba tuzze okubeera nti twejjukanya tusharinga ku knowledge twejjukanya ku ddiini yaffe inshallahu taala ffenna eddiini gye twenyumirizaamu eddiini ey'obusiraamu era nga nyongera obbakubiriza tetujja kulekerawo obbakubiriza nawe okubeera nti mukubiriza abaana bammwe okubakubiriza okubeera nti banywerera ku ddiini y'obusiraamu. Nabbi Allah yogera mu Qur'ani wa bihi Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Bannabbi bonna balamiranga abaana baabwe ne babakubiriza nti bannaye okufa tekubatuukako kulekanga muli abasiraamu. Naffe tusaba Allah ow'ekitiibwa andaba yenna nampuliriza tubeere nga tulamirigana abaana baffe. Naffe tusaba Allah atuttire ku ddiini y'obusiraamu atuwangaze nga tuli basiraamu inshallah taala. Mbakubiriza okubeera nti tusaalirwa ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam olwa lunaku lwa Juma era nga zezimu ku nnaku ez'omuwendo nnyo nga mu dhikirizo olina okubeera nti weerabira ku makya lwaggulo obudde bwonna soma edduwa then omayirize n'okusaalira Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lwaki omusaalira? Inna Allah kuba mazima ddala Allah yakulagira era nakubiriza nti wonna musaalira gwajjufunamu. Yagamba inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah agamba nti mazima ddala ye bamalayika be bonna basaalirwa ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakubiriza nti mwabakkiriza so woba oyagala okubeera mu elementi y'obukkiriza yagala Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam obeere ng'omusaalira era mukwagala Nabbi Muhammad nabbi waliwo hadithi yagamba walladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi walidi wannasi ajmain. Toyinza kubeera mukkiriza okutuuka ng'oyagadde Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okusinga weeyagala gwe kennyini, okusinga weeyagala abaana bo, okusinga weeyagala abantu bo bonna. So abantu mwenna abaddu ba Allah mwenna mbakubiriza okubeera nti mufuna okwagala kwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuba kyatteeka kya mubukkiriza kabonero mubonero obw'obukkiriza inshallah taala. Nambira omwoyo gwange n'ogwammwe fattakullah ibadullah bane twongera okutya Allah lunaku lwa Juma twetegeke twetereze. Allah aterawo ebiseera bino n'aterawo activities ezibeerawo lwakutulumirirwa atwagala kyobalabanga yatuyitanga ya ibadi abange mu abantu. Allah atwagala ebiseera bino byonna bye tuyina okuva ku biseera eby'eswala awakati swala okudda ku biseera eby'ejjuma nti ejjuma ebirewo lwakutaano. Lwaki? Omuntu ayinza okuba nga mu butuufu abadde atagadde nga bw'omanya edduniya ng'abadde wallahi atandise okubeera nti akola ki ava ku mulamwa. Bingi ebisobola otujja muki ku mulamwa naye Allah n'amusaasira olwokutaano olutuuka n'awuliriza ku bigambo bino oba n'agenda muzikiti n'awuliriza ku bigambo bino n'abeera nga alhamdulillah adda engulu addayo okubeera nti adza buto imani kuba imani yazidi wa yankusa imani esobola okwambuka esobola n'okubeera nti ekola kyekkirira inshallah taala. So mu mbeera yonna yonna Allah ateekawo awakati ebiseera bino kwongera kubeera nti twejjukanya inshallah taala. Alhamdulillah baganda bange mwenna abatuuliza n'abatulaba nyongera obbakubiriza okubeera nti
umurana ila Allah inna Allah basirun bil ibad. Ensonga zaffe zonna obulamu bwaffe bwonna buli kyonna kye twagala tulina Allah. Embeera ekunyize Allah waali. Nabadde n'omuntu ne bagamba omuntu n'ayagala okubeera nti ensi emutamye neegalira mu nnyumba nti yagala kufa, akooye n'agaana n'okumira eddagala lye, n'agaana okugenda for medical check-up. Abantu beekyaye naye mu mbeera yonna gye tulimu ofawidha umurana ila Allah inna Allah basirun bil ibad. Ensonga zaffe zonna tuzikwate tuzikube Mukama waffe Allah yatutonda ng'etugamba la ilaha illa Allah khaliqul layli wan nahari, yatonda emisana n'ekiro, khaliqul makhluqati, yatonda ebitonde byonna. Gwandaba nampuliriza n'abaana bo n'abantu bo bonna noyonna yonna gw'omanyi gw'osuubiramu ensonga yonna kimanye nti ffenna tuli wansi, tuli baddu baani ba Allahu jalla ala. So totuuka kaseera ako kaggwamu ssuubi mu mbeera yonna inshallah taala. Twatunula mu bigambo byaffe ebyasooka nga tugezaako okugamba muntu butya bw'alina okubeera nti ayongera okweteekateeka okubeera nti atambuza obulamu bwe mu mwaka. Ne tugamba tujja kutunula hadithi ya Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam gy'ayogera nabeera nti yalina principles zonna. Waliwo kye tuyita maqasidu sharia, kye tuyita principles ez'amateeka g'obusiraamu kwe zitambulira. Ezo principles zonna Nabbi yazoogerako, n'azoogerako mu kubeera nti alaamira baswahaba abaali bawera ddala emitwalo 14. Naye nga twagamba nti Nabbi byayogera ne baswahaba abo tulina qaida gye bayita usuliya egamba al ibrat bi umumil lafdha bi khusus sabab. Nabbi yali agamba baswahaba naye ng'agamba ffenna abagenda okujja oluvannyuma lw'abaswahaba, naffe ffenna nga message erina otutuukako. Era mu kutunula kwaffe twatunuulira ne tugamba nti Nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yatandika inna dima'akum, yatandika n'omusaayi. Ne tutunulira abaali mu misomo gyaffe egyasooka twatunulira ku bubi obuli mu kuggyawo obulamu bw'omuntu. Ne tugamba okumanya obulamu bw'omuntu azin hifdhu nafs, kuba mu mbeera obusiraamu bwajja kubeera nti bukuuma obulamu bw'omuntu. Obusiraamu Allah akwagala oli mulamu. Waman ahyaha fakannama ahya nnasa jamia. Omuntu awa omuntu obulamu kyobalaba nga abasawo bantu ba muwendo nnyo, buli gwowa obulamu. Era wano mbakubiriza buli wawulira nti omuntu afunye obuzibu, aradde, yeetaaga obuyambi, yeetaaga okusondera ssente agenda ajjanjabwe, baneeteekayo amaanyi kuba n'agezaawo nanga asinzize ku ssente obeera nga awunyizza ensi nnamba yonna inshallah taala. Ne tukubiriza abantu okubeera nti twewala ekigambo ky'okubeera nti tujja abantu baffe, abantu ba Allah mu bulamu bw'ensi muno. Bameka mu bw'essaawa zino abakola za abortion abakyala nabeera nti ye olubuto lwa myezi emeka, myezi 6 mwezi 7 n'agamba agenda ddujjamu n'alujjamu. Obussa omuntu bameka mu baba bazaala ne babasula mu ttooyi. Obussa omuntu bameka mu bo abeetaba nti tumwokye ne bookya nti bookya mubbi naho ba participate nze mukola ki mu kutta omuntu. Bane mu mbeera yonna Nabbi yali tasobola kutandisa nsonga kujjako ensonga eyo ng'ali nkulu nnyo. Yagamba omusaayi gw'omuntu gwa bbeeyi nnyo, gwa kitiibwa nnyo, hifdhu nafs, okubeera nti omuntu otukuuma obulamu bwe. Okumanya omusaayi gw'omuntu munene nnyo. Bintu bwe twali tumaliza kye twatunuulira ne tugamba nti olaba omuntu abassa omuntu ng'atagenderedde ayina okuwa ddiya, kyokka ddiya zibe eŋŋamiya 100. Ne tunuulira kale omuntu n'aba tafudde n'oba nga omuntu onviiriddeko tugeze emikono gye gino ebiri okubeera nti tegivaako tegikyakola oba amaaso gonna ne gavaako, era sirwa waddiya obulamu bw'omuntu. Ne tunuulira hatta n'erinnyo bameka mu bo abakubi bannaabwe ebikonde amannyo ne gavaamu. Naye ng'ebyo byonna Allah abiteekawo okubeera nti alaga value ey'omubiri gw'omuntu n'obulamu bw'omuntu inshallah taala. Olunaku olwaleero tugenda kubeera nitutambula nga tugenda ku statement ey'okubiri
nabbi gyagamba amwalukum haramun alaikum, era nga twatunira nigamba nabbi yagamba amwalukum haramun alaikum, nti ne sente ezammwe mulina okubeera nti muziwa respect sente z'abannammwe n'ezammwe mutya nga temugenda nga tugenda okutunira. Tokkirizibwa kubeera nti olyazaamaanya, tokkirizibwa kubeera nti olina b'olyazaamaanya, tokkirizibwa kubeera nti olya sente z'abantu bilbatil, mu butali bumativu, mu butali butuukirivu, mu mbeera yonna yonna. Wa amwalukum haramun alaikum. Inshallah taala nabbi ye kennyini agamba biithu bijawamil kalim, Allah yanzisa okubeera nti ntuusa obubaka, naye nampa mu bimu ku yampa okubeera nti tewali muntu yonna abirina, yampa okubeera nti njogera ekigambo kimu naye nga kirina amakulu mangi. Inshallah taala kakino ekigambo wa amwalukum haramun alaikum abamanyi bakivuna ne bagamba nti tahdhir min akli amwali nas bilbatil. Nabbi yawoninga abaswahaba naffe ffenna n'abantu ffenna okubeera nti tukozesa oba tulya sente z'abantu mu butali butuufu mu mbeera yonna yonna. Ebiseera ebisinga omuntu yenna alhalal bayin walharamu bayin, osobola okukozesa sente z'omuntu n'okakasa nti no mubutuufu engeri gye nkozesa sente z'ono si ntuufu, oba osobola okubeera nti okola obukujjukujju bwonna bwonna n'amagezi gonna n'omupango gwonna gwe n'obeera nti olya sente z'omuntu naye gwe kennyini oba okimanyi, kuba alhalal bayin walharamu bayin. Leero omuntu omusango n'agamba nisika ngenda kukola ntya, akasente kalinga ka haramu. Banne bino nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yawoninga abantu atahdhir min akli amwali nas bilbatil, okubawoninga kubeera nti balya sente z'abantu butali butuufu mu mbeera yonna. Kuba inna akli amwali nas bilbatil haramu nafailuhu, omuntu yenna alya sente z'omuntu mu butali butuufu kiri haramu, tekikirizibwa mu busiraamu. Wafailuhu, era omuntu yenna aba akikoze Allah yawoninga n'agamba ajja mutuusaako oba agenda tuukibwako ebibonerezo shadidun ebyamaanyi nnyo. Ate waadullahu haqqu, n'endagaano ya Allah amazima. Yagamba ya ayuhalladhina amanu, abange mmwe abakkiriza. Kitegeeza omukkiriza n'asobola okukola ki? Okuwaba n'alya sente z'omuntu bilharamu, kuba Allah yennyini agambye abakkiriza, abange mmwe abakkiriza, abange mmwe abakkiriza la taakulu amwalakum bainakum bilbatil, temubeera nga mwesobya mu ssente ne mukozesa ssente z'abannammwe ne mulya ssente z'abannammwe butali butuufu. Illa ntakuna tijaratan an taradhi minkum, okujjako at least kubanga ahalla Allahu al-bay' wa harrama riba. Ng'etunuulira nti omuntu waliwo abantu bali beebuzaabuza, Allah n'abagamba bintu byanjawulo, riba eri haramu, n'alibayi okuweguza n'otunda trade kye bayita trading is halal. Osobola okubeera nti ofuna otradinga n'omuntu mu mbeera ki ennambulukufu, so si kulya sente ze butali butuufu mu mbeera yonna yonna. N'okutradinga kuno ko kuli ki? Kukkirizibwa. Wala taktulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima man yafal dhalika udwana wa dhulma fasawfa nuslihi nara. Allah agamba omuntu yenna akola ezzambi eryo ery'okulya sente z'omunne mutali butuufu, udwanan ng'agenderedde, wa dhulman era ng'agadde kubeera nti mu butuufu amukolako dhulumu obulyazaamaanya, fasawfa nuslihi nara, alindirira omuliro jahannam. Inshallah taala gwe tusaba Allah ffenna abeere nga atukingiriza. Bino twabireese olw'ebigenda mu ggwanga. Ebiseera ebisinga ennaku zino omuntu atwala sente za munne neewaana n'agamba oyo fala, mulala n'akozesa bubi sente za munne n'agamba oyo musiru, nga gwayita omusiru gwatwalidde sente ze n'agamba nze ndi shaapu, naye ng'obwa kyafu bwe bamuyita obwa shaapu, kubeera nti alya sente z'abanne mu butali buki, ng'abali azaamanya mu mbeera yonna. Inshallah taala kimanye gwe nandaba nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam agamba man gasha falaysa minni, omuntu yenna akiitinga
okukiitinga kwe kubeera nti mubutuufu era okukozesa obukujjukujju bwonna. Man gasha falaisa minni, algish. Ate nga essaawa zino mu society gye tuwangaliramu, mu Kampala muno mwe tuwangalira mu bibuga byonna, wallahi yeefuuse order of the day, yembeera eriwo, yembeera egenda mu maaso. Man gasha falaisa minni. Bameka mu bo kasitoma ajja n'omulimba n'omugamba kilo ziri 2 so nga wallahi okimanya erimu n'ekitundu. Bameka mu bo abatunda mu butale, atunda bummonde n'agamba kataasa kali kalamba naye ng'eno wansi alina byazisseeyo. Bameka mu bo bangi. Okwo kwonna kulya ssente za muntu bilbaatiro oba omukiitinze naye nga kimanye nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam agamba man gasha falaisa minni. Omuntu yenna akiitinga oba atwala ssente za munne ng'amubbye ng'amukiitinze mu bulyazaamaanya si wa mu ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ate ng'okubeera wansi wa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam wallahi kyengera kyobalaba nga tumaliriza tugamba tituli basiimu nti obusiraamu yeddiini, tuli basiimu nti Allah mulezi waffe, tuli basiimu nti tuli wansi wa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. So tusobola kuba nti oli musiimu naye nga gwe oli mu kubeera nti okola gesha okufa obufi. Bakubiriza okubeera nti twegendereza inshallah taala. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabuuza abasahaba n'abagamba atadruuna man muflis. Yababuuza nti mumanyi omuntu gwe bayita muflis atayina azina omwavu lunkupa atayina yadde? Bo nga bw'omanyi era bakubuuza omuntu atayina ogamba yo atayina ssente, omwavu yo atayina ssente oba atayina kintu kyonna kyayina. Era nabwe baddamu inshallah taala. Ate nga ansaabwe entuufu yeku ansaabwe entuufu ku bwo nga baddamu alladhi la dirham wala almata, atayina kintu kyonna. Nabbi n'abagamba ti mubutuufu almuflis min ummati, mu umma yange mu kibiina kyange ekya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yati yawma alqiyama, yo yagenda okujja ku lunaku lw'enkomerero inshallah taala. Osaba Allah fenna abeere nga alutangwiza inshallah taala bisalati wa zakati. Agenda kujja nga alhamdulillah yasaala eswala ina nnyingi nnyo, wa zakati nga atoola ne zaka, wa hajji n'emirimu gyonna emirala emirungi yagikola nga atoola, yakola hijja n'akola ki, waati okashatama hadha n'ajje ng'ayina bye yavuma, wadharaba hadha ayina bye yakuba natta, wakala maali hadha ng'ayina neki ne ssente z'abantu ze yatwala butali bumativu inshallah taala bilbatil. So mbakubiriza kuba omuntu ono olwotwala ssente z'omuntu kimanye nti nno mu butuufu waliwo ebintu ebimu nga biri tebikyali nti olina kusaba Allah kusonyiwa, wabula zino ssente z'omuntu yennyini oba ozitutte obeera otutte emaali y'omuntu ye kennyini gw'olina okusasula. Era oba tomusasudde weeteeketeeka okubeera nti ojja musasulira ku yawmul qiyama ng'ate Allah ajja kutoola ku swala zo ku mirimu gye emirungi kwajja otoola abeere ng'amuwa inshallah taala. Nabbi yagamba mu hadithi Abi Hurairah radiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhla ad-Dawsi yagamba nti man akhadha amwali nnasi, omuntu yenna alina akwata ssente z'omuntu, yuridu adawha ng'ayagala mu butuufu n'ogenda neewola ssente ku muntu, oba n'okwata ssente z'omuntu n'ozimusaba n'azikuwa naye nga mu butuufu oyina essuubi ng'era oyagala okubeera nti omusasula, era nga ne Allah omugamba mu butuufu Allah nsobozesa okubeera nti nsasula omuddu ono, Allah akwanguyiza n'obeera nti omukola ki, omusasula. Era tulina okimanya okuyamba tekulina kukoma, singale nga tuyamba abaddu ba Allah abasiraamu naye nga tubakubiriza mu ino hadithi nti wemba nkuyambye beera ng'okimanya nti kirungi nnyo n'osaba Allah akusobozese okusasula ebbanja ero lyemba nkoze inshallah taala. Era nabbi n'agamba man khadha amwali nnasi yuridu atilafia, omuntu era yenna akwata ssente z'omuntu n'agenda n'azeewola
azikozese naye nga mutuufu omuntu ajja wallahi n'enniya embi. Waliwo abajja n'enniya ennungi n'agamba nze ngenda mwewolako ssente naye insha Allah saba Allah nsobozese musasula. Omulala najja nga ye akwewolako ssente oba nga alina ssente zakuggyako naye nga mu nniya ye mulimu nti sijja musasula, jakkerewo musasula. Bannaaye awo naawe Allah mu butuufu abeeranga akuziyiza oba abeeranga emmaali eyo takiteekamu baraka mu mbeera yonna yonna era nobeera nti olemererwa. So mbakubiriza insha Allahu taala we tugenda okukoma okubeera nti omuntu yenna buli wobeera nga olina ssente z'ogenda okuggyako munno ku muganda wo, omuntu yenna beera n'enniya ennungi nti insha Allahu taala emmaali eno gye ngenda okuggyayo nina enniya nti ngenda kubeera nti ngisasula, jja kubeera nti nsobola okubeera nti musasula. Tobeera na nniya kubeera nti nze mujje ngenda zimuggyako tategeera oba fala tamanyi Kampala bwetambula, jja kubeera nti nkola kimukusa mu mbeera yonna. Naawe Allah ajja kubeera nti emmaali eyo tagiteeka mu baraka insha Allahu taala. Tusaba Allah ow'ekitiibwa insha Allah atuwa okubeera nti tuzzaayo amaana z'abantu ze twabajjako mu butali buki butuufu mu mbeera yonna. Tubeere nga tusasula amabanja gaffe, tubeere nga atuteekeramu baraka mu bintu byonna bye tuba tufunye mu bannaffe, tubeere nga tusobola okubeera nti tubizzaayo insha Allahu taala. Bakubiriza okubeera nti Labaika Travels mutujoyininga mugende e Makka insha Allahu taala kuba obudde mu August ekyatambula era tusuubira nti insha Allah tujja tambula nga emulaba bwetambula ku gundi zaffe ennaku z'omwezi 25. So tuba tukubiriza mujje mu ofiisi tubeere nga tukola enteekateeka ezo. Ne hijja yatandise ofiisi zonna zagguddewo nga mwawulidde Uganda Bureau of Hajj Affairs yalangiridde era mwenna mukubirizibwa buli omu agende mu kibiina kyagenda otambuliramu atandika okubeera nti akonfaminga ng'obudde bukyali. Essaawa zino process yatandise, so abalamazi mwe abaludde insha Allahu taala. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.